Pastor Bujingo ne Suzan Makula obufumbo bo kika mukyaki bannange mbiyina masa ofifida kwini na yata busemu ina fiye kyakoze MC Cuts namwe kyetagisanga mukyerabiddeko uno kadama ata wina bannange bakadama mweyita kimugamba mutya mwasibye mutya kansubire muri bulungi ngenkora yaffe mbasabire no mujimpe like era nsaba gwe namukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suzan News nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mwesi wanga byona byemba nteekayo sigenda kulwisa nkutandise ne bana abaagaana ababiri MC Cuts nani ne fiye munange tukimanyi bulungi nnyo MC Cuts bamujja ku stage kwegamba nga talinya ne banange ekitonde kye bayita omukyala kyo kiveeko munange fiye n'agenda butereevu nnyo wali ku mukutu gwa Facebook n'agamba bannange kwegamba nga ategeeza ne kimenke yenna nga musanyufu bitya kwegamba nga kyagezaako okutegeeza MC Cuts bakukubye genda bannange simanyina kumanya bakati kino kigenda kuleka ludda wa MC Cuts tata w'omwana bannange ate byebiri mu side eze ate yo nga nkugyeyo bwekyo nkuvuze butereevu paka wa Pastor Bujingo ne Suzan Makula manyi munange ennaku zino baafuuka singa na kujja mu nsonga z'obufumbo kugamba abuulirira oyinza ogamba nti w'amaka gage yenna nno Suzan Makula abuulirira mukalu bitya katubirabe tweyongereyo nate. So bw'oba oyagala okunyweza amakaago Pastor agambye nti Makula ababuulire engeri gyandabiriramu mulabiriranga bwe yandiyagadde mulabirire. Ye yayina solution y'obufumbo bwange ate nange nze nina solution y'obufumbo bwange gyali tasobola kumpisanga we yandisiza abakazi abalala tetwagala bintu byebimu. So mukyala munnanga ali wano wali otuddeko kko n'omwami wo n'omanya byayagala ebimukolera oba okanya kuyomba nti ayagala nnyo omupiira gwantama ewaka kyayagala wabula asobola obutakijja mu bbaala basinga balokole bali bambizi genda ogitemesa ennamba funa abagyokera ewaka omugambe hani eno weekend surprise leta mikwano gy'okukumi olabo batagulabire waka naye wakati alina bwagulaba naawe atagwagala tasobola gulaba na baana kiri obvious agenda wa mu kibanda waliyo si bakazi waliyo group eno nga interests zezimu bonna baagala emipiira kati atule naawe munyumye eki ku mupiira ddala okujjako okwagala entale ewaka agenda gamba bane kati olaba oyo twakamuleeta twamuguze obukadde 8 twamuguze ogenda wuli ebintu byonna byotategeera binyiiza kiringa okutuulawo n'omwami nomugaa kati olaba hani baleseka wig kalina obuyengo obwebuti buno babuyita buwota weave agenda kutunulira akulabenga atalina magezi sinti togalina tategeera byoyogerako byebyo munnange bo bajaji bakuno batandise okugamba bannange omubbi yeekaza mbwabulira ensonga z'amaka okujja nti yennyini makaabo naye bantu mmwe si bigambo byange bannange mulife mbaako kyokka ne gavumenti ebiraba naye esiisa manye engombo munnange eri ku tikitoko gy'ogisanga ate yefifida kwini avuddeyo munnange ye avuddeyo naye nayogera ku ekino ekiriwo omanyi munnange ow'ebbango otamwemukira teweebikka oyinza okwegumya so munnange nga yayongera kubika bbango lyo olengera obudde we bukyanga teweebise munnange yavuddeyo naawe ndowooza ye n'agamba singa mujja weena embeera omuyimbi n'ategeera nti muyimbi ne munnamawulire naye n'amanya nti munnamawulire era yakkaatiriza agamba nti ekitali ekyo bagenda kuswaza bannamawulire n'obudde bukyeti munnange kokubasika ku stage bajja basula ate sinakindi babakuulemu n'amannyo kale munnange ye yebadde ndowooza yafifida kwina okusinziira ku kino ekiriwo bannange ekyabannamawulire n'abayimbi bannange si kirungi kibuuze MC Cuts ne mwana muwala owasanyuka TV ate ye Father Kibi munnaye nga bulijjo manyi ono ye taggwako bintu bizimba kati alina ate wano kyatugamba kiki ne mbadde nsaba gwe wena abadde aweddemu amaanyi bambi oggyemu ekyokuyiga kantu ka vidiyo katono nnyo nnyo naye kalimu ekyokuyiga kinene nnyo newankubadde wafuna olubuto ne luvaamu you are not a failure. That was a setback. Setbacks are setups for a comeback. Bw'obeera ng'ogudde you are not a failure, you have failed. Always awaken.
Musajja yakola enkoko gye muwomberwa ennyo eyakafe simanyi java waliwo enkoko eyo enkoko mu Second World War bizinesi yonna yaggwawo n'asigaza $200 n'atandika byebyo munnange Father Ki byakatiriza n'agamba nti ekigo ekimu tekirobera mwana ate kugana kukola ki kuddamu kutambula. Kale munnange bw'okola bizinesi ogusooka oba ogw'ogusooka weeyambe omulundi ogwokubiri ate oddemu oyimuke bannange. Bibadde ebigambo bya Reverend Father Ki omulungi ennyo ate ye wuuno Kadama bannange naye bakadama mweyita ki bakadama mweyita ki lwaki we muva mu nsi z'Abawarabu eyo mubeera n'obwongo bungi nnyo bannange. Nina kasitole wano nakalabye nensekanzeka konzo waayinze kontazigenda kunzitanzeka nga nina abantu bange ate nabo nga basobola okawulizaako naye bakadama bannange twewummuzeeko twevuga amazima gali nti bakadama twevuga sipiidi nnyo bannange. Waliwo gye yaŋŋamba alina kigirlfriend kye nti kyamala Saudi Arabia emyaka emeka ekikomawo wano naye kati simu kyagikyusa nti giteeka mu Luwarabu nti kyali kimaze odduyiga obulungi ne mugamba bulaza wummula ndi message zonna ezijja mu Luwarabu ne mugamba bulaza wummula kagamba ekisooka lidako abaana balyaye nnyo oyo muŋŋambi oyo si wuwe message zonna ezijja tosobola kwawukana na muntu myaka 5 n'ogamba nti wuwo oyo wa public abe bakuumira mu nnyumba eyo mbu bakomawo bali safe naye ekyamutabudde usanga message nga ziri mu Luki kati kubanga ali safe lwaki message esimu eri mu Luwarabu nanga ndire blaza gwe wabeerako ennyo mu nsi z'Abawarabu osobola okunsomerako wadde layini wadde sentence emu manye kyetegeeza ne muga nti ndabeerayo obubeezi nedda Oluwarabu wadde odugegenyaako ndutunde luddawa Oluwarabu tolaba nti tulina abayisiraamu bangi wano boogera Oluwarabu basala mu Luwarabu naki ne kutuba zonna ziba mu Luwarabu naye omusajja waliwo kampuni yali etunda pikipiki nga nnyiniyo musiraamu baganda be basiraamu abantu abaliwo abasinga basiraamu omusajja n'ava ku Egyptian Embassy musajja Muwarabu n'agenda okugula pikipiki abantu nga 10 nga buli omu agamba gudi Jamiru genda oyogere n'omusajja oyo Omuwarabu azze oyo n'ayitamu gwe Isma mwasoma Ekurani ne mugiba wali genda ogire musajja eyasembayo yagamba English ng'Oluwarabu waliwo namuga nti mafe musiki mu bantu 10 nga tewaliwo asobola kuguza musajja wa Egyptian Embassy ayogera Luwarabu pikipiki ekyo nno naye nga buli omu aboggola message zijira mu Luki mu Luwarabu ziddirayo mu Luki era nti naye gwe abaddeyo ebbanga eddene osobola okunsomera wadde sente esiimu nze bwe njifuna ebiddako byonna byonna asobola obikola ki okubitegeera nabeerayo bubeesi omuntu weekooyera oba olabye ebintu omukazi esimu yagiza mu Luwarabu kwezijjira kati n'okunyiga akasooka bwe kati yaŋŋambye agenda kunfuwandigirako message ki nanti nyamba osooka oli mu Labour Export olina abaana bangi abakuba ebyeyo nsindikira atist batuweeko ki sentence mba ginnyonnyole nze kyokka kimala naye ati brother teweetawa